tukwaniriza omulungi na ayekomedde ku Rex Media mukutu mupya gwa kayingira mu industry guzo kuwa amawulire gakwatagana ku baserebu omanyi serebu ali data asuza cha remember ntino amawulire agasinga gava ku ma TV agenjawulo olw'ensonga nti UCC yali ayise kiwandiko negobo olugambo so just subscribe to our YouTube channel Rex Media ogena kubofuna ebyakabya mole gona gakona ku baserebu bo ojja kumanya ate kati akasala katulimu ka mawulire mbaka kasatu gena kuba tubaitira baserebu abakabi baserebu abamanya nga tubakulira ne analysis mbadde ntambula ayo mu cover zange ngudde ku mami ono munene musajja wa bene soka uyanje oli obuze ku batula ba blood. Hey Rex Media agangenze Big Daddy always botyo butambuze endongo nenga ogamba otya ndikiri ogamba ota Big Daddy tuli mu 2022 mwana 2022 tukuliko omwaka tuli aho twade twakakuba fireworks ugambe tusibyangu twakuye fireworks omwaka twagumbira mu January ne fireworks muniga yatulemesa kululi kakati Big Daddy tumulinda kati mbadde njagala onkoleremu ka analysis akatonotono waliwo ebintu bingi ebi happenings mu media okutwaliza wala myaka gine ebitejibadde mangu tijibadde myangu jingiza nyo music industry okutwaliza wala twagala otubulire tuwulidde amawulire mangi nnyo abantu abamu bafunye mu lockdown eno abala tebaganyiddwamu baserebu bangi nnyo balina bebakozeewo abalabaze ku zero katwagala tunulire ku side y'abakyala baserebu abakyala basinga abafunye mbafuniddemu abakyala nno by the way yogedde ku kyabakyala olunaku lwayo nazukusenga mpulira njagala ku appreciating abamu ku bakyala basobodde okwewaayo mu industry ba artist aba basobodde okwewaayo ne bafuna ekitiibwa ky'obwamaama mwana njagala nnyo abakyala personally azin abakyala sigamba nti kwegatta nabo naye njagala abakyala mbawe ekitiibwa kosi nkuziddwa mukyala 70% mbadde na maama okitegera kati artist bwaviirayo nakkiriza n'agamba kafuuke maama mwana gatubalabye basitwagolinza basinga bajjamu embuto ne basula abaana abamu beegaana abaana obumu bulowooza buno bwapukamingi babulowooza mbu bwe kafuna olubuto kagenda kuyiika amabeere ate simanyi kasonsoboke bakasange nga figa eyise. But if somebody comes out to nafuka mama, nasetolinga, a credit. In fact, it's a credit. Big Daddy. Kati njagala mu lulimi olwangu ongondezeemuko abakyala abasinga ba celebrities abamu betumanyiko abala tetubamanyi bazaala naye tetwategeera abamu twategeera njagala omenyereko tulina abakyala mwana abakikwasaganyiza okusogera mbadde njogera ne Grace Khan yatubadde just twakogera wano it's a blessing for Grace Khan thank you very much mwana we bali kufuuka maama we bali kukkiriza Grace Khan ono nka wa credit kanyabo embeera tebadde nnyangu nti byatuuka omanyi abaniga mwana abaniga abasajja abazanyira ku baana b'abantu olizanyira ku wange ojja kumbuuza oba nange sibazanyirako naye olizanyira ku wange sitagala tolina kutagala nga kapere bwe yakyogera nti ngeza n'ensanga omusajja ate bakabasajja banyuma banyumire ewammwe ebyo ebinnyo bye musinika banyuma banyumire ewammwe Grace Khan kayise mu bingi eno kojja kitonsa nebigwa nebijja nti olubuto ate balweganye but teyasobola kulujjamu ekitegeera yasigaza omutima ogwo gw'obwamaama kwegamba ekintu yakiyingira nga akyagala ekitegeera nti bamwogerera omwana atalina kitaawe simanyi biki twayimirirawo ne ku baby shower fa abawagizi fa abagikola no sense karate lwakuba ebintu by'omukwano kubanze ne ku baby shower nali ndayidde nga ngamba ndabe akasajja akajja nti omwana waako nze personally nali mwegabidde kuba kati twali tufuse batata oba wali omwegabidde nga officially obuto yagala kyasangusa omanyi baserebo mulina omuze temwagala kwogera mazima mu kamera bigati njagala otunulira abantu abatulaba the truth is nze ni muntu nkolagana kijolina wakati wo ne Grace Khan Grace Khan is my best buddy nti kanyabo kali kalwadde nako ne tugenda mu ddwaliro nali mbaddewo ne fees ekyokulya ne fees za lunch okitegeera ne fees za transport ebiseera byo nga nkyasula mu nyonyo ne fees za transport ne nkwata sente nenzika wakanyabo reason being muntu w'abantu Grace Khan yali low fit mwana ali low fit tekalina buzibu lwakuba abasinga mwana propaganda mungi
propaganda mungi. In life tubeera n'ebizibu bingi. Tubeera n'ebizibu bingi ng'abantu. Tubeera n'ezi ups n'ezi downs. Buli omu obulamu tebubalansinga. Grace Khan nze kimanyi nti muntu alilo fit. Kati nyongera okwebaza nti weebali maama kuguma n'ogamba whatsoever what comes. Baby wange saawa eno beeyagala. Ekyana kinyirira. Addition to that nayo omulala omulala era Chosen Becky. Kannamasaka ne bakogerera simanyi ennyindo simanyi biki akaana kafumba kafumbidde omuniga akaana Chosen Becky afumbidde omuniga tamanyi basigadde saawa eno kali mu kola zi challenge za My Uganda is not Luganda kagenze London akaana bakogerera wano wali omwana sikafu manyi obulamu bubeeramu ups and down sikafu yakayisa obubi ebintu by'emikolo wali omukolo gwe kali mental performing akawe ebintu bya Town ebitabuka naye kati katerera kali mu kuba ndongo Chosen Becky thank you very much okufuna omutima gw'obwa maama okitegeera era novaayo nozaala nokkiriza tofuddeyo bebbere liyika tofuddeyo bafigefa biki okitegeera nene kayimirirawo Vinka oh my god batamanyi ogenda kwerabira nalulungi wange Vinka weddobozi kanyabo ne bakogerera kakulanga kasajja simanyi biki n'abamu kwaba bayasamange esaawa eno tebalina baana kituufu ate by the way kituufu abo betwali tumanyi mbu balina emibiri emirungi tebalina baana kanyabo olwamaze okuzaala ebbina lyazze oba lyavuddewa kabezezze ebintu ebbina lyazze konna kalya bulamu kenywera zibbe naye omusajja akalabirira omusajja akafaako that's Vinka Swangizi Avenue omukulu Ivan manager nkutumiddeko nnyo serabidde Joelo n'abalala mwena ku Swangizi Avenue mbaagala nnyo ky'obamanya kati olaba bye basamira azawi basame nze agenda omujjawo azawi ate Grace Khan nakola okyanga otupenda azawi no Grace Khan wagala avuga ngoma bbiri onazisobola wabazira kumena muze Grace Khan is my buddy nkiddamu Grace Khan is my buddy omanyi abantu babeereyo nga balowooza engambo no era bigambo badde biyitingana biwulira atuli accent biwulira mu nkubo nti omwana simanyi omwana kati twawunzika bagamba wa Prince Omaro Olisegera mwana Prince Omaro simanyi Prince Omaro yavudde nayogera propaganda mungi amawulire gabeera Grace Khan yamanye ekituufu ne bwembanga yenze amanye ekituufu yamanye ekituufu Vinka I salute you bamama ba artist abakyala abatafuddeyo ku mibiri bagiyiko bebbere likoma lifuka sapato nge babyogera oh my god the dancer general Cinderella Biebe mwana goli general oyo mukyala abasinga engeri bamulama mwingi jasitama nga ali ku stage nasitama nayiwa amagulu vibe abasinga tebasuubira nti asobola okusettlinga down nazaala olwedde abadde alinayo omwana we omuzungu yakati omuniga okuva waggulu eri batugamba muli wa bunyonyi just know this is a good guy when I rozeeza nti oba nange I look to be this guy simanyi nyo bya munda about him that prince oyo prince simanyi nyo bya munda kuye already ali he is my role model engeri gyakwatamu ebintu bye I just love the way he takes himself prince omukulu oyo bawa Cinderella baby congratulations Cinderella baby we bali kugumira myezi 9 si kyangu ne weewaayo n'olekendongo naye nga era asituka n'agenda muwuma atunu ayambe banna Uganda bayimbi ababbi abasiru era n'abeerawo mu ntali ezo kigera so mwana thank you for being a mama Chiriwan Sebunya family ate banayo Rema namakula yogedde Sebunya family Rema batukuba mwaka mvuli Rema onyiza naye tetulina kyakkola Rema onyiza sometimes naye ngabu watugamba katuleko onyumirwe mbona mulekanyumirwe kujanjawaza gwemulembe yabona abuno obwedda kati muleka Kenzo tumanyira team Kenzo team Rema team meaning business I know omukulu Eddie Kenzo is a grown up man yakula mu birowoozo sawe ne bwayogera reasoning ye ogiraba musajja mukulu in mindset alowooza biddako
takyali wano. Era njagala okumwebaza last time twalinawo saga simanyi balesa akazungu ako kaddemu kebalaga ennyo kebalaga ennyo nti yakajja jjinja biki ne bitambulaawo. Later on yakiriyalinga empewo n'atugamba ye tabimanyi yes amawulire gabeerawo naye nga ensonga ya Rwema Namakula. Thank you very much. Obali kukkiriza kubeera maama obali kukkiriza kubeera maama yadde ng'okisusiza ebintu byokolewa Ssebunya tebabikolanga waffe simanyi oba kyali ekintu mwaito mwakinyonyogerera omanyi omukazi kankubulire omukazi kimuli Toko kirabirira ennyo ekikomo okuwa ebyakabi tombuuza nange nirabirira byewange dokita yarabirira omwana nga okukola ki omwana era namuwa biki naye story ya Rwema story ya mwenyumira mwana story ya mwenyumira from a doctor gynecology you know naye nga it's always a pressure for we abali mu industry nzize kuba creditinga mwabasobodde okukiza n'embeera bamaama gyali eyo kati asirise bamukuba bingi simanyi kati kagenze Ssebunya amukyusiza kati atazze mu kuzaala endongoka effe Rwema ajja basa abakula temumanyi kikyasirikidde Rwema Namakula ono owaffe ono tulinde 2 tulaba omuziki Rwema Namakula ono owaffe ebidula babi good mwana tugenda mu bbaala Anikansime Anikansime that comedian lady kogera nnyo abasinga ne bagamba kyayi kabannaye kamasuka mu kuyomba ayinawo bana bete bimanyikiddwa ndagala obulira gayiwe unfortunately amanya I'm not sure of the name nenga gayi mumumanyi ono gayi sawe ntachakwekebwa yeah that guy is portable womutunulira alinga mu Sudan kalina dreads no sikabi musajja mulungi mutono nganzi kansinga buwangusirike abana-Uganda butugamba nti guno oli afaana abasudan tubatugamba tuyo omuntu wa black nnyo to the extent afaana abasudan no ensonga lwaki ngambye nti afaana abasudan kawanvu katono kati size yeah that guy Anikansime naye bwatyo n'akikola besides okuba nti ayogera nnyo omukyala bannaye ayogera abasinga ni real life balowooza muyombi a person we nga akugambye mwesanze mwogedde naye she is a calm person. So olunaku olwaleero I'm here I'm Big Daddy aneyanziza by the omukisa guno ku Rex Rex Media neyanziza omukisa guno okundeetawo waneeno ndowooza next time better bonobo mpadde omukisa omulala tujja komawo already tujja komawo abantu obanjulire njagala obawe industry nga bwetambula obalambulire omanyi there are so many things teri kinzizaamu maanyi nga kufuna abantu batu appreciating oba batu recognizing update ngenda kubeeranga nabo buli kino obuzibu kasito osalawo that's a big blessing bano bantu bali mu nseze bweru abali mu biyumba abali mu Oman, abali Dubai, abali South Arabia, abali mu South Africa, abali mu Amsterdam, tulina mikwano gyaffe okuva waliyo benina outsiders in California, waliyo abali Canada soon I'm coming, we shall meet. Nabalala mwenna mbebaza mwebali kwagala Uganda, twagala Uganda yaddenga sometimes mwana emisinde tugitwala kakomi twagala Uganda by Uganda. Omulama gwakyuka. Build Uganda, settle Uganda, fail Uganda. Uganda olemwa banaye. Nenga it's been nice. I'm Big Daddy. Follow me ku gundi ku TikTok ena kuzinonjo cha ku TikTok. Eri BIGIDADY Big Daddy ku TikTok. Osobola kuyita yo labe ku ebyo. My reality mu kuzanya. How can I pretend to look someone else, you know? Yeah. Yeah man, omulabe mulungi badde ku Rex Media n'omwami Fawzan. Badde kunoonyeza ebbanga ddene n'ekirungi nange nakomyewo. That's nice. In fact nasanyuse nnyo okuwulira nti woli. Ate n'otuuka you give me a blessing. Natandikidde ku ggwe. Okitegedde. Ndagala tukuba abantu bano. Tuko okuddayo Dubai. Badde kunoonyeza ebbanga ddene n'ekirungi nange nakomyewo. That's nice. In fact nasanyuse nnyo okuwulira nti woli. Ate n'otuuka you give me a blessing. Natandikidde ku ggwe. Okitegedde. Ndagala tukuba abantu bano. Tuko okuddayo Dubai. Nga industry ekoze eki. Kati kweno YouTube channel ndowooza ko ino subscribing for your best information, for your best reality. Ebitali mumbu ate mwana awo tokisusiza, ebitali mumbu ate ngenda kukusabula because we talk real, we are reality. Rex Media.